Zawanyizaako. Ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwokutaano omwaka guno, musajja mukulu Fred Kwekyechota Makala ne mukyala we nga bano batuuze ku kyalo Lwajja Kitije Mpigi lwabakeera bulungi nga bali mu ssanyu oluvannyuma lw'okukyalirwa abaana baabwe 3 okuva ku kibuga Kampala ne bamala nabo ennaku 3. Beesiiba nabo mu ssanyu eriyitirivu nenkeera ku Sande ne basiibawo mikwano gyabwe ne bajja okubalaba wamanyumirwa nnyo essaawa ng'emu 12 awo ne basimbula bagende baavudde e Kampala. Bano kwe kuli Dennis Kayondo ow'emyaka 29, David Joko ow'emyaka 27, kw'ossa ne Godfrey Ssekibuule ow'emyaka 2 nga bonna bawangalira ku kibuga Kampala era nga gye bakakkalabiza emirimu gyabwe nga bamaze okulaba ku bakadde baabwe ng'ennaku z'omwezi 18 abasitula badde gye babeera era bonna ne bekkata ku ppiki emu mbu kyokka babeera bakavugako wano na wali ne wavayo ppikipiki yaleesalasala emmotoka nga bwesanze ne basaabala okakkana nga bagudde. Kati oli yali ava Buwama ng'akomawo Kayabo aba ayagala okuyisa emmotoka ng'atutuuseeko yayisa emmotoka n'emmotoka n'esala ekinnya nga yalina kudduka ate n'atulumba eno gye twalira n'atukuba n'atumenyaamenya. Mwabeerawo wano muto waabwe yali agenze mu katawuni eyo n'atugamba munnaye maama baba bafudde bagudde ku akisidenti. Kitaawe agamba nti agenda okutuuka ku baana be nga takakasa nti afunako omulamu. Oli yali takyategeera ng'ali awo bulinga mulamu nange bwe natuula ku bantu abo n'entabuka ne bintabula. Babayoolayoola yogayoga mu ddwaliro Enkozi kyokka nno baalemwayo olw'ensimbi ze baabasaba naddala okubalongoosa. Baabakolako ekiro kimu ne basaba $85,000 ne basalawo ekiro ekyokubiri nga nanya ssente nga basaba $640,000 nti balongoosebwe bonna basatu. Oli omu sayidi eri eya kkono ye nga yeetaaga obukadde 3, omukamu 9, omukamu 1. Ezo ssente zirinawo nsobola kuzijja. Oli wasobola kujjanjabibwa mu ddwaliro oba zeyitirikamoko miliyoni 13 nga tetuyinaamu wadde kuba tuba twali tutango nga balemereddwa eno baabajjayo olutali luno ne bakkata ewaka nga kati beeyambisa bayunzi ba kinnansi. Mutuyita omukyala bamuyita Kapaati mukafulu nnyo mu kuyunga najja n'atusaba amasuuka amapya obutaba na ssente nali namba wasigise na butimba. Twabajja Enkozi tubakozesa mu kubayunga na kugula ku mpeke ababa batudduukiriddeyo ne tugula ku buweke obuvanyiganyega bwe butyo. Kati y'embeera gye tulimu wano naye nga tebannaba kutereera kuba tebali n'omu yeekakabye nti atambule atusanyuse tukwatirira bakwatirire. Olw'obubulo bwa ssente bano kati amagulu bagazizika bulooka okugewaza okutaatagana kw'ossa n'okusibako ebigoye. Zino zonna bulooka kipinga eggumba lino obutakyama lisobole okuba nga lisigala mu pozisoni n'okukendeeza ku bulumi ekituteesaako akagoye kano nti kimanyi okukwokya akaveera kwokya sikiini. Singa ssente ze twatusaba ziri bwasaba mu ddwaliro lwali twazifuna wano wali baddewo kiseminti naye beerayo essente kwesa amagezi g'Abaganda. Bano bagamba nti okubaawo beesigama ku bazira kisa kale nga basaba bonna bakwatiddwako embeera gye bawangaaliramu okubasuula omukono. Era sinungi ab'emikwano bamaama bataata abakungu mu gavumenti ey'Emmengo n'eya wakati mwenna munyambe mbasaba busabi. Buli kimu kitutunuulira kuva ku sabbuuni paka buli kimu kuba tewali yeekakaba nti oba alina akalimu kaabaddeko eri nti oba yalekako munne nti agira akola tewali. Tebakyakulya kuba bingi byogeddwa akasente k'obujjanjabi. Omuzira kisa yenna ali eyo n'asobola okukuyamba tukisanyukidde oba kyakulya. Ne mamaafe mulwadde kati tubamenya tulina abakyala n'abaana.